Yesu ketugenda maaso entandikwa filime egenda maaso ate nate era tulina kulekani osubwa tokkiriza kunyumiza kakatandika butandisi mbufunze mu kaseera kano nga tutandika tulengera musajja mukulu omanyi bagamba nti omukwano age is just a number. Kale no yali ayagala nnyo mwana muwala tuwulira erinnya lya muwoomya lyokka omanyi muwoomya tabangako mukaaya kakati yamwagala nnyo ne muwoomya wankola ki bannange okundekera obuswandi otyo nga mbonyebonye ettaka lyonna lye nalina ne ŋŋamba ettaka obugagga bwe nina buliba bwa muwoomya naye muwoomya nnoonyeza omuwala akwenkana okuva le wagenda muwoomya emirembe sirina muwoomya yeyakaaya obulamu bwe kasita yagenda awo tubadde mubufunze tutandika butandisi egenda maaso evudde mbanafe ba Bumala Films ate ne tutandikidde Bumala Films akutusizaako entandikwa firimu egenda maaso mpolampola tutandise nalajanira omukwano naye twagala tube nga tumanya obuzibu bwavaawa kaagadi mu kaseera kano kennyini za Mukunda Jacqueline ku sikoleni ekyali ntandikwa musajja mukulu ng'atuuka mu biru Akram tujja mulabako mu firimu yaffe wamu ne Nabulime Aida nsonga zaffe ndowooza ozimanyi bulungi Ilaguwa Moses nga ne ku sikoleni akomyewo era zizindeese kati efirimu gye tutandika emanyikiddwa nga muwoomya mu kaseera kano nga tutandika musajja mukulu yajja ng'alina ensonga ey'amanyi emuleese era omukyalo ono ng'amugamba ensonga agimanyiko bulungi essaawa eno si yakwebuzaabuza wabula yakuteeka mu nkola naye ng'ate tutumiddeko nnyo mwena abali mu firimu kwagala Sako abanja zinoonya mpaka ddi musajja mukulu abanja olwaleero ebintu by'esente bye byagenda wala oyinza okuba zikubuze naye nga ne gy'osuubira teri bigaani kati ng'amugamba naye sente zino saagala zitutandise kutuleeta mitaafu ate mu kyenyi saagala abantu bampulire batuuke n'okugamba nti gundi oyo ayogera ng'omukebe owulidde akasente we twali tuteesa wano wagamba ogenda kumalayo mu bbanga ttono ebbanga linakuwa ne lijja ligwako yamugamba nkimanyi esente munanga akabanga bwe nalina okusasulirako kaggwa naye akasente nkimanyi nti omanja mwaka mulamba kati ng'amugamba tugeze kumpi mwaka oba na myezi emeka owulidde lwaki tokkiriza n'ettaka lyakulema osasula omumalayo oba nze njiye ekirala yamugamba munange saagala kumpanda bigambo era nze nagamba esente zo nzinoonya ojja zifuna yamugamba kirabika olemye okuntegera kati obulungi byaga kirabika ebyemirembe siwali kati kyendabye nze njagala kwate ekkubo epoloti ogiveemu nze ngenda kunoonya omuntu omulala agigula esente zanampa nkuddizeeko ezo ze wampa onchakalira mu bwongo nze nve wano kati gwe kyolowooza nze okutegeera kwange kumpimpi nga bw'okufunziza otyo sebo nze nkwate ekkubo nve wano nagulawo kuvaawo mulimu abakazi be bayita bannaluwali baluwanda nga tebaseka sebo javaawo sirina gyendaga yamugamba mpuliriza kati kyagale kigaane wano wojja vaawo ogende ebyo byoliko ogane ettaka lyakulema oggula abantu babagamba okugula amataka mulowooza bintu byakwesooka bwesoose ono yamugamba sivaawo ebyo byoliko osaaga era namugaa siina gyendaga njagala olabe ono omukazi mukambwe yamugamba talina gyalaga ebyo byaliko asaaga kati ng'amugamba ekikujjeewo okujja kuyombera wano banange ekigambo kubanja ekigambo banja mukitegere bulungi omuntu gwoba obanja teguba musango kubanja si musango gwoba olina gwobanja nga tannakusasula it is not a crime ate bane buli wolikiriza okulya ebintu mu mabanja oba olabye akusasula kwegamba alina okunoonya sente nga talina ku pressure yamuganze nkugambe wano javaawo agamba osaaga kati ono omukazi mu bannaluwali taliimu naye oba be bannakawanga ndowooza ne mu bannakawanga ayitamu n'agenda mu bannakasajja omulengera akukunadde nga atudde ku kikata ati si mwangu lutalo lwa yazimba akayumba ke nakyeyombekedde yeyombekedde ng'ojja opalala
ngamugazayo eri omutwe ogwakula obulala sigenda kuvaawo kaakano nekirabika nti ettaka lireese obuzibu naye nga munange mu kugula omukyala yajja yeegayirira ebintu nga yeegonza mu mirembe kati kirabika omusajja asazeewo yamugamba nti ennyumba nja giyiweeyo abanene ogenda bajjamu kati yamugamba nti nja bigattamu n'abanene bw'oba olina abanene kati nga mgoba omanyi nti olina abanene bw'oba oleeta funa abange nange nina abanene nange kenyini siri mutono kati njagatula mulimu abakazi be bakanga nga tebeekanga abakazi nga bagumu nnyo kamukoti nga buli woboggola bwoti toyagala alabanga gwe ekisekererwa genda oba ogenda mu kooti genda ate omuntu kasitata omanyi omulumi atandika atyo onvuma omulumi bw'aba n'akuluma bw'atyo bw'atandika atandikanga muntu ogenda okizuula nti obwedde oyogera na nsolo ng'obudde buyise kati ng'amugala layikanze gwe tontegeera butegeezi ogenda naye ojja kukitegeera keŋŋende ojja genda gwe enkomewo ojja kukitegeera manyiira ani mukazi anoonya seminti kuteeka tiles mu nnyumba mbwate omubanja linda nkwe balance nze nagamba linda balance nja mukuwa ale si byampaka buli wonnyombesa nja kwongezayo emyezi egy'obutakusasula nja kuwase ebyo byoliko nze tebankanga kaŋono omukazi tayuyizibwa mulimu abakazi oba emputu nga bagiyonkera mu mabeere ng'olina bagendako mpola efirimu egenda mu maaso yamugamba nze muba otiisatiisa siriimu genda otiisetiise balala nze ndi wanjawulo mu abo bootiisatiisa ono omukazi mukambwe ono omukazi yakanda mukanga kangono namuganya kukola kyolifa towerabideko eni osaaga ab'entwetwe tebabakanga banenga tonnakanga muntu sooka omanye ekyalo kye gye bamuzaala kati bulijjo ono yamuguza ettaka teyamanya nti ono gwe yaguza w'entwetwe era olwayogera ekyalo ntwetwe ne mu kugenda koli sipiidi yayongeramu yasimbulanga bajaaji amusanze akuba najji kati omuntu sebo manyiira amusanze alina kujja akuba ozanya n'okuzanya ani gw'ozanyirako kaakati nga tuvuddeko eyo tuddako erudda waliwo omwana ow'obuwala wuuno ayitawo ajja aweekedde engugu omuntu nno okubanga takyakya lusozi kulwambuka bizibu aba abirabye n'okutiisibwa kibadde kiri nnyo ku sayidi ye kwate kuba ayitawo mwana muwala wuuno ng'ajja tugenda mu maaso firimu eno tukyatandika butandisi nate nga bulijjo eminze nkwereza nagambye buvuze mbanafe ababomala films naye nga tubagamba mwenna abagirabira ku firimu ku ssimu mube nga mugenda mu maaso n'okuleka ne musharinga ate musubscribinge n'okunyiga notification bells tube nga tubatuusako buli firimu na buli gye tuba tukuleetedde omanye nti tukuteereddeyo kaakali mu kaseera kano omuwala ono mu kujja ajja anoonya oba ndabye bubi ajja abala oba bandagirira bubi alabika alina gwanoonya naye ng'alabika gwanoonya tamanyi bulungi oba weewano wenkutte oba nkutte wafu kirabika wenkutte oba weebwo kirabika yeeno gye nnina okukwata yeeyongerayo alina gwajja anoonya firimu eno ekyatandika butandisi bagiyita muwoomya weetegereze nnyo weegendereze tugenda maaso njagala olabe nga yeeyongerayo kaakati no tugenda okuva eno tujja tudda erudda musajja mukulu yuuno kati kasaato wano weewuwe kasaato aba ali awo ng'afuna omugenyi kati ng'amugamba naye munange olwawo okulabika embeera eyo si nnungi ey'okulayikani ng'abatuuze mu lwawo okulayikani mukyalira bannammwe nanti muneeto tokyasogola omanyi mu biseera oba mu bitundu bino ebyekyalo gye basogola gw'ofuna abagenyi
buli bamanya nti gundi yawanisa amabidde bamanya mu wiiki emu asogola kati oba ofuna abagenyi okunywa ku mubisi ogwo kali mu kibuga akaana kakati munnange kakati ng'amuga munnange omwana wange yabadde alina byaŋŋambye kati ne ŋŋamba omwana ono ebigambo bino byonna byayogera abadde abikwesekwese ebbanga ddene ne ŋŋamba lwaki ebigambo sijja ne tubyanjuluza mbikubuulire kati ng'amuga munnaye omumwe muno mugenda okubalukamu essanyu Kasaata alina omwana ow'obuwala wabula ebintu by'ensi bizibu bw'otunuulira Kasaata ono sooka n'olowooza mwana ki gwe yazaala era na mwana ki omulenzi oyo eyamugwa tugenda maaso eyo nga tuvuddeyo tudda ku mwana ow'obuwala oli gwe twalengedde ono omukyalo omulumi aba ali omuwala ogenda okweregeza alengera sengaawe okunoonya obedda anoonya senga kati senga ate olwalaba omwana ladies and gentlemen senga olulengedde omwana takumyemu akakumi awo kale tekawera bulungi akakumi 7-8 wuno bana omwana ate katyanaka senga munanga yenza yimirira omwana abadde ajja anoonya senga guno gwe mulembe omwekikawe bamulengerera ne bayuza kaka tuddako ewa Kasaato Kasaato yafunye omugenyi ali mu munnyonnyolamu kati ng'amuga ebintu bya Katonda bizibu munnange nali simanyi nti kati famire ya Kasaato ate neyange bayinza okukwatagana ono ayogera ebigambo naye ng'abiyisa wala bulala bannange okuzaala kujagaana lengera bwenjagiira omwana munnange kasita yaŋŋambye ne muganze sijja bisirikira kaŋŋende embigambe taata w'omuwala ne ŋŋamba ensonga eyogerweko munnange Kasaato era ekindeese ebigere bino ojje tutereeze ensonga munnange njagala tujje nga tuli baganyi mu butongole lwakuba nkiyisizza mu kisala mu lujja kati ensonga eno era nga boogera ndaba kyogezaako gamba mwana we alabika yakwataganye n'owange olira Kasaato ne ŋŋamba ate engeri abaana gye bakwatagana kati ate ffe abantu abakulu tunalema tutya okukwatagana ensonga eyo tugigusse munaye byebigere Kasaato muli yawulira ng'asavu alinze n'agamba nga bw'olaba okunyirira okuli ewaka naye ntandise okulowooza kati abatuuze mbayita ntya kuba tulina okuŋŋaana ewaka nga bw'olabyewo toyinza kuyita bagenyi kati ate kogambye nti omwana ne mwana munne wabaawo era ebiba byetaagisa kuba tulina okutereeza ne tuyitawo okuba kutereeza Kasaato mwami gundi kati njagala mumbuulire enzija yamuyimiridde etya kati okwetikka kuno njagala okumanya mukwetikidde ku mutwe oba muli b'amabaasa nedda mwami kani nga mugaana yi Kasaato ekintu tokigaziya munnange ensi eyavuwadde nnyo ebintu bino ebyokwejera babiveeko ffe twaga tujje babiri nze n'omwana wange nammwe mujje babiri tutule muddirewo tujjawo ebya tenti biveeko ensonga eno tusooke tujoogeremu abaana tubakkirize bagende babenga abakola bwe balifunamu balidda Kasaato balikuwa ebintu firimu olaba weetandika kati akasente bwe kanaaba kalabise okweyanjula mu butonde mu butongole kuliba naye ate oyita esimanyi oyita abeeno oyita abeebuule ate abeebweya simanyi gwe mukazi gwenkulabye naye bannaye we mundabako amatu mumpita kapa Kasaato nga ndi azamanyiziddwa ku kyalo bamuli azamanyiza ogw'ettaka kati baagala muli azamanya n'ogw'obuzadde Kasaato awulira omutwe gupika firimu egenda mu maaso kati eyalabye senga we nadduka senga bannange yayiga ddirire senga lire gwatute senga atutte akakumi okumanya yakola mawugwe talimu wadde akaweekera ekyana kinjagaza ki bannange yo baani akigambye nti ate kale bana ebintu by'ensi bizibu olaba omukazi ow'ekisa ajjudde omuze gw'okuluma tasasula mabanja senga naye okunziruka
ekintu kino senga ngate senga lwaki adduka bamugamba naffe alabye muzimu kubanga teyandidduse senga kuba mbadde ate nze ensanyusa omulaba kuba entuuyo zonna kinjagazaki yone omuntu bannaite taalume ku bantu omuntu bw'aba tabeereko na mirembe abantu balumye tebategeere nti bantu bakuluma senga naye okumanya nondaba nodduka ekintu kino kitegeeza ki bannange omuwala azze anoonya senga we. Ladies and gentlemen, lwaki senga yandibadde alaba muwala we n'adduka kaka tukomyewo wakasaato kinalengera okumanyirwa bannange be basinze omuteeka mu mbeera eri tunuza amaaso ge ng'amabwa era mutabani wange nagambye abaana beeyagala kati ekintu kino toba nga ate okyatwala eri saagala yamugamba sooka obe ng'otegeera embeera nze njagala tube nga tunoonya engeri gye tukwatagana mu kino tokitwala bubi gwe ne mutabani wo mugende munoonyeeko awalala yamugamba ewange simugenda kusobolawo apaana yamugamba bawala bangi nnyo ku kyalo nze mugende eyo ewanga nze mutuntu lino nzijja nkubuulire kati ng'amugamba okimanyi ntambudde mutuntu omusana gunjokedde bwereere ebigambo bye nkugambye tobirabe mu magezi amugambye akwate mutabani we bagende batambule ku kyalo ewalala eyo gye munaawasa abaana b'abantu nga temulina kye mubawadde ate mukazi gwe nkulabye kati nti otunulanga obubbi kubanga toyinza kuzannyira ku mwana wange bw'otyo leka naawe omwana owange yayagala okuwonya owuwo ogundi bannange ebintu bino tubitegere mu butuufu bwabyo bakazi mwe mubadde mukimanyi nti teriyo musajja gwe bagamba omulenzi adibidde ku lujja kati tutunulire sayidi ki ebeeyamba eriwa kubanga omwana oli omulenzi ajja woono ku lujja ekyo kirabisenga okuyamba kasaato obutayogerwako nti omuwala we nakiddibo kasaato ayomba kaakatuddako ono gwe badduse tugenda maaso nagambe nate nga bulijjo eminzo nkwereza tulaba muwoomya yagamba ne bannange nkomyewo ate ntuule nesenga kati ate senga nziruka byonna byembonyeebonye eri nzize eno ndabe nga senga mulaba kati amyani ya senga yayiga ddi okudduka osinga bode emisinde bannange senga teka kufuumuuka otyo senga ayingidde olusuku oba lusuku lwani aluyingidde ate bino ebitooke bye mulaba ebikwafu ebisakaatidde yayingira olusuku in fact yalwekyoka kyamugwako kiki kino kyengudde bannange nga ngudde ku kyokya mwana bannange simanyi nani akiragiridde nze simalaga eyanjula buli wamu wonna saagala bantu kummanya ekyana nali manyi nkiwonye kiki ekigenda maaso wakati wa senga ne muwala we senga wuuli n'alyoka asooba senga n'alyoka ava senga akusooba ogenda kumpa omuwala togenda kumumpa kati weteekateeka mulidde ewange naye olowooza wazaala ono ulogere tomali kasaato akaye kasaato firimu tulaba muwoomya naye kasaato ye mukaaya mirundi emeka nga nzije okumanyira obwenkanidaawo yamugamba genda bwe mulifuna ku magezi mulidda nga mwesetinze kati fuluma nkengende tombogolera n'olyoka oyingira olujja lwa muno n'olyoka ogera ebigambo ebyensima twotyo twale ate tonoonya yamugamba mbu tannoonya yamugamba nti omwana owange tajja kufuuka kyakuzanyirwako mwe mutadde awo ssebo bamufudde buli eryaleeta kuzanyira tegwe
fulume tonjanga ngononya Akugambe ekigambo ki. twala eri sigenda kunonya Kirani ebyo ebisirani byogenda omansi oti olinga amansi empeke kale. asiya buloolo Babu yambo tambula. genda otwale twala eri naawe Obadi badira gwe. bwefuluma nofuluma twala eri olowooza oli wakabinyo n'akayimba kakulema okumala madirisa tegaliimu omu naawe oli muntu kalabe Manyira kyaba. wepankapanga Munabigamba tugende makaga akasatu. sebo naawe obaddeyo n'ozinga omuntu ego ne gukuwa obusiri bw'okuleeta wano Mwagenze okulaba omwana. wagenza okulaba ab'okumanyira wano we wamanyirwa ate kikazi gwe njo kikuti guno omugongo kirabe siruwalirako kati kasatu bamuvuma ebigambo ebivuma abadde na bitono omanyi omuntu atamanyi kuvuma bw'omuvuma Tembeya butembe. anyiga Mutembeya butembeya. abo mpita mutembeyi nti omwana owange mutembeya Okumanyirwa. si ya buloolo nyumba nagizimba eriko ne geeti Okumanyirwa yanga. akamanyiro naye ab'okukyalo wabula kasatu yazimba ennyumba yazimba geeti nnene ekikomera kye ŋŋamba ate ennyumba neeba mundanga eri Ona jembo nyeboni n'omwana oyo. gwe woyitawo gamba mu kikomera omwo mulimu ennyumba Kale mwerosika mugifune nawe kasika. gwobeera eri ng'ogamba bagagga bali mu kikomera kumbe ennyumba eringa gye yakoza mu ttaka kaakati mu kuva eyo ajijijijijiji ajijijijiji wowe yaye mama wowe ono oba ate akoze ekyalo kino kiriko ebizibu ekyalo kino kirina ebizibu tobirabanga ekyalo kino kirina ebizibu kakati senga adduka muwala we eri waliwo obadduka tufudde gwe Mama. kumbe mutabani we Mama okula kino. maama osooba ki gw'osooba ki Okimejawo. obadde kyemiwunyo gyazze dda Sokolendo. Jawunyeta. miwunyo Omusajja. kyogamba omusajja amaze n'atukeeka musajja kigoyogerako Ono ngombo no Robert. ono lubato ono Robert. lubato kyankoze lubato angobye gy'oli nina ekintu ekyamaanyi kyenzibye akantu katono nnyo akakota kegundi Kuba matooke. obbye enkota y'omusajja Tuno ne butafu. kati akakota katono nnyo naye nongobanga obabbye ekyo ekyamaanyi Mwana yaze. omwana azze Omwana akomyewo. omwana yali eno muwalabu akomyewo Iridde gye tuli. Sima. omwana simanyi naani yamulagiridde sente ze yali yampa okumuguliramu amataka sente ze nagulamu wano we tuli kati alabika azze kubanja emisinde egitutesenga Lize na mulagiddeko. naye banaye kumanya oba abantu obwongo bwabwe bukola butya ogamba otya nti omuntu yakuwadde sente n'otamusubira kujja kubanja Asobola omulaba. ng'oli yakuwa sente z'obeeko ky'omukoleramu obeera otya nga tosuubira era oba okimanyi nti ozibba weesiga emisinde Ja. Nsaba nange nze byensobodde n'okunso. kati senga yagamba atabuddwa Katonda wange. katonda tukuze tutya bulijjo tetulina nawe tubeera kyogamba bulijjo maama we tubeera wa mwana oyo Simanyi gye mwana. nze simanyi n'omwana amulagiridde Nange. N'otunuulira. simanyi omwana amuleese Eyo. N'owulira nti bafiiriddeyo. abantu abasinga bagenda ebiru ne bafiirayo Isi. kati oba ono ye lwaki eba yawunya ati akaguwa omuntu bw'aba atwala ekikyakwagaliza n'okufa ladies and gentlemen muyige kati senga wulira omwana abantu bejja ku bizimbe ne bagwa lwaki oyo si yagwa aba abalala be bagwa lwaki owaffe si ye yagudde abantu babafutemula ne bafa lwaki ono waffe yawona wulira firimu simanyi yogera mpola tatulaba yayingidde olusuku tannalufuluma oba yasooka mwerudiyo kava zaagwa ziringa bamagye ayina amaaso amagamaga alinga bayino culaati taterera tegamuka mu nkompe Ne kale n'omuwulira. kati yamugamba bwe tufune sente tumusasule Neesimalayo. yamugamba sente tetwazimalaayo omwana ne sente ze yampa bwe nagulako ettaka esigadde nenzirya Nyine mwe tuli. kati eyo poloti giveeko obadde ki kati ate wulira omwana maama yapulaninga nabba muwala we senga yabba muwala we kati ate n'omwana agamba poloti yiye
omwana amugamba omanye omuzadde okola ekintu ng'omwana akimanyi saawa yonna kifuuka kikye naye ekibuuzo kibeerawo kifuuka kitya. eno episode yaffe esookedde ddala nage tuli ku firimu ku ssimu tulaba muwoomya episode 1 eno bwerabise naye mwena abatulaba ku YouTube channel zaffe tubaagala nnyo era buli mujja tuyongera okusanyuka tujja kuba tumanya ekiddirira mu episode ey'okubiri naye ng'ate tutumiddeko nnyo mwena abali mu firimu kwagalana Sako ate ng'ekintu kino tuba tulina okugenda maaso n'okikwasaganya jjukira abantu bangi abalabika okuba nti beetaaga society ebakulaakulanya. kale nno aba firimu kwagalana Sako tubatumiddeko nnyo mwena abeegattira ku mukuto gwa Bumala Films.